vya muzabibu mama yagugula tulya ku mandazi na tata vya muzabibu mama yagugula tulya ku mandazi. Bluetooth mode. Okay, I'm connecting that. Ngambi tapping screen nga wakatuuka kubanga leero muliro bagambe Kampala mulimu omuliro kati babambe muliro abezalawo tubataddeko akazito muliro Kampala mulimu omuliro bagambe muliro abezalawo tubataddeko akazito. Tapping screen nga wakatuuka gwe tapping screen nga wakatuuka tapping screen nga wakatuuka tumale okwokyamuko temunange teka tunabeera ti muliro bwali kujjukira kati komaweeka kitaawa kulindiridde tewali muyaye abayaye bakulimbalimba adde njagala onkubire kano mubbi yajja nakaveera lwaki aleeta loole ekoyagala ako kenjagala waliwo embeera eri e Kampala mbeera ki ate yajja n'akaveera mukwana atwala loole kankakuba osanga onaakanyinyonnyolera naye Bini ndi musanyufu omusajja gwe wampampa emirembe ha mukwano Bini ekiri eno e Kampala kiki si mu Bat Valley Theatre ffe tuliko ekiri e Kampala omusajja yasuddewo amakula ge babiwulira amakula bagasuddewo kati yafunye bawala myaka gyaffe sayizi myaka 25 amakula bagasuddewo Bini ono omusajja Kakwenza ng'awandiika omanyi Kakwenza mumanyi we Germany kanti ffenna tutambulira ku bigambo bya Kakwenza ng'awandiika mbwe ekyatabudde kapo omukyala yajja eddagala e Tanzania bigambo bya Kakwenza bannange musooke mutapinge screen mugabe ne ku birabo sooka olye gyebi talo Uncle Bini mugire mu video Uncle Bini sagabya kubayiriza leero waji Uncle Bini saba kantu kamugwano nsaba namba ya mutala Bugingo ya Susan Makula wanje nonya kutumia Susan Makula mukwano oyagala mumyansa kikazi akiri munaku ndakimala kennaku yagendeye ku bakasabbuuni yesigoyogako simumanyi mujja kumpanda bigambo esitamanyi bagende beku sabbuuni bane mugire mu video mugire bigambo nga nze sibimanyiko kazonta akato bane mumpeko ku birabo mutapinge screen mumpeko ne kubi wamoli mutuufu toyina kumanya bigambo byengendo okwogera ngenda byogera oba boogera kwani oyo olwalero ebigambo byengendo okwogera ngenda byogera nga ntegera bulungi nga sitamidde sikakiddwa siwayiriziddwa mwebajulizi muli mutya tuli Bini ebyo tubikola mirimu gyaffe gya mutwe wama Uncle Bini weebale kutukyamusa kale bwe watamidde dda ana ebyana bya comment bimanyira
Bimanyira nze kyovola basidiringa na banaku. Owa waggulu Maria wadde ogamba otya nnyabo waawo tandikire n'owa waggulu tuwulire. Tuwulire ekimuleese buli omu atuwulire ekimuleese. Munoonye entalo ku bantu. Munoonye eki. Ffe kwetuli tuwuliriza. Fumita emboozi mada. Ndi bulungi. Omama onoonye eki. Nze banne mpulidde vibe ne ngamba nina okulumbewa pulezidenti. Vibe kyolwe kulonda. Nze kuba buyimba bwange bwa gospel. Yes, anti kubanga nange gospel nyumira. Obadde ki? Asha kyekikuleese Asha. Kiwulira. Anti opulidde. Bannange. Naye nga babiwulira. Kanesonyiwa abantu. Ogenda kweteeka ku bantu togenda mmalako nze bwedda nkugamba tunyumye ku musajja gwe wampa. Jeni kakuba akayimba akamu tunyumye ku musajja. Kuba akayimba. Robin eringa Christmas yo. Owulira nange kyempulira owa timu Bativale. Owulira ki mpulira ki? Tuli mu kuzannya mizannyo ku Bativale Theatre. Kati nze ndi timu ya Bativale Theatre kati tuzannyirayo emizannyo. Waliyo emizannyo? Tuzannyirayo emizannyo ne batubuulira n'enjiri. Banne mutapinge screen, ampe ebirabo gwe ngenda okuwa request. Kakubeera akayimba kamu. Kuba tugende simbula embalaasi. Wangambye nejeni ompaga n'ebigambo bino byogenda okunsokola. Ampe ebirabo gwe mpa request. Gwe wange. Ampe ebirabo gwe mpa request kati. Kasokende tekabisha. Bagabe ebirabo naye ebyo ebyakali akantu tebivaamu ssente bini kali akantu kategedde bakayita batya? Akamuli. Sibwagala ngo obumuli. Obumuli mubuleke bambi. Masimu gonna agankubiddwa nga ntiisatiisibwa. Bakutiisiza kiteeyo. Sigenda kutya bannaye temututiisatiisa. Bakutiisa neeyo. Bakutiisiza ne Canada. Oba balowooza oli Tanzania. Nti banaakunonayo mu bibeera. Kakati ensonga etandika bweti. Gamba nti otyo fumita emboozi. Otyo fumita emboozi. Kyoli ndi mpologoma. Empologoma kyesuula. Empisi kyerya. Ze mukyala wo waddala. Kanka kube. N'empisi bweba. Eri empisi. Kakati. Owange. Wanje bini. Soko tuwulize bitambula bitya. Munaye biri ene Kampala. Jindako omusajja gwe nakuwa ali atya. Nina olugambo ne recordingizi ngenda zikuba. Naye ku luno olugambo lwange nkoyo okukolera obwereere bampayo ku birabo. Naye temugaba bumuli bambi. Omusajja ali Masha Alabini. Ndabika tali. Ayina ebirabo gwendeeta. Ndeeta omwana. Jeni. Kati munaye tuba tulya. Omwana. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala.
mutapinge screen mufollowing mumpene ku birabo bampe kyenywa mpa sente waswati kachwa nontera ako sente mfune kyenywa mfune kigwisi share tap tutandise weft jeni jangu osoko mpolulie jeni soko okomewo ompolulie yo kuwolulie owange increasing okay waswachi kachwano gambo otya emyotinze njakuza jeni soko je tulabe kuwolu gambo lwange ompolulwo tukwatagane banaye aina asindiza request bwato togaba birabo temutapinga temugaba birabo kyokka mwagala genda banaye mubadde mulya mumbulire kuchiri ewa mmwe nituwakangera kasi nungi Uncle Bini ogamba otya kira mu video jebaleko kale nyabo naye jebaleko neto wakan zinga yo baba jebaleka Uncle Bini kale nawe jebaleko kale owaye waluwulidde gira mu video nayagadde okutapinga nga Jeni ali n'omukazi n'olusajja olukulu basala omugambo Jeni yagambye eki nenga abana omwana Jeni bali musiba Jeni yagambye Uganda bajja omuwa obutwa Jeni yagambye eki Jeni ng'asooka musajja mukulu ali mu kooti eya bbulu nti owange mansoni bagisuulawo nti hey T versus AC nti AC yagenda n'aloga oli n'awunya tiwe yamala okuwunya ne bamulekawo kyokyo bonno Jeni ali awo asaakiriza mwana Jeni oyo anage netwaka Jeni jangu netwaka lwayo ali William netwaka Wesewo ogamba otya William Jendi ogamba otya Bini ndi bulungi byetwawulidde bituufu si bituufu mwabiwulidde nani otuva bitubirabye ku social media mbw ate mukama waffe yafunyeyo ekinyalugwanda mbwe Susan n'asuula mu kasero kale antandike bwenti kofiri nejja kunziiza olugambo mbalamusiza bannyabo ne bassebo manya gange bampita MC Uncle Bini nga nsinzira ku mukutu guno gwa MC Uncle Bini TikTok live ne YouTube channel yange eya MC Uncle Bini gamba nti otyo mugambe nti otyo asubira okumpa bulabo tompa bumuli bobo ya kumpa bulabo tompe obumuli kubanga kino kyengendo okukola kumira mwoyo ng'enkoko emira ensanafu ngenda kutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu kansoke mpisewo kano ennaku z'omwezi nga 7 Septemba abali Canada live boy tugenda kubeera naye omwana we waffe wanayimba tugenda kubeera ku Uganda Matters wali eri tumanyiyo ffenna we tugendo kyakalira ennaku z'omwezi nga 7 Septemba we tugendo kikola ki okidigidira ate saga mwerabire ennaku z'omwezi nga 24 August tugenda kubeera ku boat cruise ya Mami Dodo Kajumba nawe booking nga bukyali ate tewerabira ennaku z'omwezi nga 16 mpaka nga 18 tugenda kuba n'omukulembeze w'eggwanga wane Canada His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bob Wine tugenda kubeera wana naye so ayagala okubanga otweyungako naawe nkotakitinga tubeere nga tukola ki nga tukikwasaganya bulungi nnyo Mchala Kabite ayinayo conference
mugenda kubeera mwezi gwa December era tugenda kubeera naye wano conference ye ey'abasawo kyo teweerabira naawe okubanga okola ki nga weetabamu gwagyetaaze obeere nga ogyetamba kita International Medical Conference ya December so beeramu obeere nga okola ki ng'ojoyininga ate kojja wange William naye alina conference mu gw'omwenda so nayo olina okujoyinga mayaga conference jangu ate nafunye omuntu ayinza okuyambako ku bantu mmwe abali Uganda akolera bwereere consulta oba okubayambako balagirira oti o applying otya passport yo ku simu yo bwereere tomuwadde 10 no bayambako okutegeka paperwork wo ku bwereere ng'osobyetegekera n'akuyambako ekyo kalango kammwe ayagala okumanya ebisingawo nkubiraako ku simu yange eri +256 750 90 99 86 25 eri +256 750 90 99 86 mukulikeyo muvinka ne Geno Megadi Africa Decent bamuteka ekintu kyali marvelous ano gamba nti lutuwe tata mane mugambe nti lutuwe nga mukozesa birabo kama otekawo wano kagoro kanga ak'omutima timu abiri mu bogirabaawo tapinga gamba nti lutuwe mutapinga screen nga tewe mugaba n'ebirabo gamba nti lutuwe munange mandi wano nga nina omukyala amuyita Red Palm nga mpeereza ebintu ku WhatsApp nga mugamba nti otyo kati wampeereza ebintu ku WhatsApp nange saawola kisaabifaako nga mugamba otyo kati mbandi awo nga waliwo omuntu omu minisita e Uganda eyo simanyi namba yange yagijjawa nga mpeereza message nga ngamba munnange ensonga eno neeno sijja kugamba byalimu nga ngamba mbandi awo omuntu omu ampeereza essaala yali yamusumba Pastor Mukyala Kayanja Pastor Kayanja Mukyala Kayanja amita mama Mukyala Kayanja Mukyala Kayanja Pastor Jessica Kayanja thank you very much kati ngesala eyo esaba erimu ekigambo Izeberi kati mugamba wayi nze ndi Izeberi wo ngosindikire sa kati ngesala erimu Izeberi kati mbandi awo nga oli asindikira nga omukyala Pastor Teddy ali ku kituuti nga abuulira ku Bativala ina church ku Bativala by the way nga abuulira nga ne mumpe ku birabo munange kati nga ngamba kiki ekigenda mu maaso bye mumbuulira sikinga nkwata simu nga nkubira ade bampeeza message bonna ngamba Alex Lima o African Decent neyanziza kati gwayina authority engamba nti lutuwe actually bakisemiima munaye nga nkwata simu nga nkubira abadde bambuuza nga bambuuza waliwo ensonga eno neeno nze siva wano nze nga bambuuza waliwo ensonga eno neeno ko nze ensonga ki nga bagimpitiramu nga nkwata essimu yange nga nga nkubira enswera zange ez'oku bisenge nga ngenda kulada gamba nti wajjeeyo ki omanyi simala googera nindamu nensooka nkola research nenoonyereza simala googera atampadde kirabo togamba nti otyo otuzi kati ntunywera mutugiraasi mu sooti otuzi ntunywera mu sooti maama mpulira nkooyi fana kambasiibule temumpa birabo kambasiibule neematira nga nina olugambo sooka ompa ebirabo ogambe lutuwe mumala kumpa birabo munnange nga nkwata ladda zange naswera za ku bisenge musiruba lwa mbuzi kapyakyo ogamba otya muganda wange wakatuuka naye tebampa birabo mbusooke bateekeko ebirabo kane
Nyi lwaki sibisimu na bino birada bye nafunye mbijjeko n'amaloboozi agabadde gafeeka obanga zanye aha Alex apadde ekirabo kampeza abantu nga batano nga bampayo ku birabo ndandike nzanye ne ku maloboozi amaloboozi gano ngenda gateekamu kagundi ngenda gateekamu ka speed olw'obutaleetera bagampadde ku buzibu bannange kubanga bali ku kido munzikirize ngenda gateekamu ka speed katini olw'obutaleetera bampadde buzibu musoke mu giftinge obo gift tebumala nga muli abantu 128 ne mulamu apa train wadde empologoma daka nyonyi luno olugambo nduterekedde wano ngenda kufa mutandike ku postinga filia wadde muntu mulamu nga banzise lwa lugambo tap screen iwe wa mu following ate mutapinge kale tap njagala naye n'ekirabo team kale kantandike osanga mune kuba mutima ntandike munange kuba simu kulada zange kuswera zange z'okubisenge nasoka nkubira omuntu omu takyakwata simu yange simu yange akaji blockinga ali ku gaali eya convoy driver wa convoy kati evuga omukulu nafuzira badde yaji blockinga nga nonye simu nga blockinga nga nonya akola mufumbiro ngamba kyekifeeka ate mufumbiro ly'okushatoni mufu aja onjogeza ne mutegedde ki amaze wa kushatoni akola mufumbiro kushatoni mukwano gwange aliyeyo kushatoni tebali kompozera bajja kali coding abanange France tejiwunye njogedde wakyo nedda tewali ali coding temutambuza mpaka bambi nobobo recordings kiri kijjemu oli akola wali mu jemu because ojja kuwolesa obuzibu nkwegayiridde naye mugabe kubira mu tapinge screen munange nga kuba simu nga nvaayo eyo okay nga nvaayo eyo tejinamuwunyire munange kale nga nvaayo eyo nga kubamu kubabeera awo ababugiriza omukulu enswa enkazi namugamba ki ekigenda mu maaso kati nga atandika okunyinyonnyola tetugenda teekamu mannya ngambe shatoni African Decent ofa kinensi munange emikola egyaliwo nga gigenda kubeerawo mu wiiki emu katugeze leero lwakusatu kati wiiki ejja nga gy'emikolo kati wiiki eno netugenda netwesitula ffe basenkaggale netugenda ekajjansi netwanjula omugole omusheshe netukyala mu nkukutu omusheshe owa Kayindo netumuteeka ebuziga sokenyeyo okumutegeeza nti katusoke tumala ekiri public kuba ensi kyemanyi gwe tebakumanyi naye nawe tetulina kulyaza amaanya netumuteeka ebuziga eyo twali tupangisa nga tunoonya ssente kugula lubowa nga ku quality supermarket tuteeke era netugulayo akayumba erubowa
bakyala ne bakikola mu ngeri y'ekisheshe munange si mubi munange ngono bakola ki nga banoonya Kayumba naye nga tebannamujja buziga nako mutegeera nga tannava buziga nti naye ng'erubowa ennyumba yali eteekebwateekebwa nga yeerubowa kati ennyumba eri eyeeri gye mulowooza nti baleseemu omuntu ennyumba eyo kijja kuba kizibu omuntu oyo gisigalamu singa kibaawo kuba bakyayogera ennyumba eyo teri mannya geeyo ennyumba ekyali mannya goono ow'ekiite n'omwami kubanga ennyumba eyo egulibwa etya n'ettaka gamba nti lutuwe eddaddi eyeeri mu kyalo mashoni gamba nti lutuwe ennyumba eyo egulibwa bweti ono atuuka okuzaala omwana ono omuto asembayo bamugamba omaze ozaala agendako mu Amerika kati ng'ayagaladde mu Amerika agenda okumamu Amerika ng'eri bamuzimbidde magaye eddamu y'omukyalo omukola adde mu y'ekitembe gamba nti otyo we muli kati ono alabuka jjukira ebintu bino byava dda ono alabuka nina olugambo naye sibayo omusajja wange toluguddeemu naye anyway ono alabuka kati ono bw'alabuka agaana aga sinagenda gakuwummulira bw'agamba sinagenda gakuwummulira asigala mu nnyumba gamba nti otyo kikkatirize nti otyo kikkatirize naawe kikkatirize omaanyi mbeeko kyemukolawo sharinga vidiyo etuuke gyerina otuuka ngenda yita nnyo ku ngulu kubanga saagala kutta bukesi bwange ngenda yita nnyo ku ngulu mufolowinge mutapinge musharinge mukomentinge mbaagala nnyo musubscribinge ne channel yange Emusanko Bin ngenda yita nnyo ku ngulu olw'obutaagala kutta ki obutaagala kutta nnyo kunoonyereza kwange kwakyama nange ng'ono akola ki agaana okugenda okuwummulamu olw'okuba azadde kati ddirwe yaliwo ono bw'agenda okuwummulamu oyita musajja wange kukyalubanga lwa mmindi ambuuzeeko azze munange gamba nti otyo ng'agaana ogenda ng'ono afuula nga bamugamba katuzimbe eri odde eri bw'agaana okuzimba eri manga bamugamba tuzimbe eri odde eri mu kyalo eri wa Bukenya ng'oyise Wakiso n'okkirire kakiino oyitawo kati bw'agaana okuddayo nga bakyusa ng'agamba tuzimbe esinga eri tugamba Saalongo ng'atandika kuyiwa matiriyo Saalongo yali gundi wa managing eyo kayiwa matiriyo munnange ng'amugala ennyumba eri okugenda eri nti be jjukire ng'akoba be nyumba yange eggwa ng'omukyala bamuwaŋŋamya eri namugamba bwodda eri naye entindo bitwala ebiri entinda nti be ndi wano kale no munnange ennyumba yange egenda eri naye nga baagigulira mu mannya goono kati oli waasigalirayo era budde bwonna ojja labawo court order nti ettaka balikaayanira ate ne baŋŋamba nti bisobola okuba bwe bityo ng'omukulu ye yafunye etteretebwa lye muteŋŋane gana amawulire agadde gagenda mu maaso okwekalakaasa kukola ki bikyuke kabaka bikyuke bitunulewo ye tekimugjaako kufiirwa naye nga nnyongera obbajjukiza ize kamu ize go kaana kawala kanziba omufumbe wange ku Sande ku Lwokuna yali mu Kapooso
Is a go. Is a go. Ofa chinensi. Mubuze kibuzo manye. Kati mwagala mmanya yaki. Kuba mwe mulaba ekintu mulaba kipya nate ndaba kikala. Omwana bamwanjula omwana bakyala ekajjansi. Bakyala ekajjansi yewawe yusadize ekajjansi. Yamuteeka ebuziga. Basavu tompa lumuliro olwo. Tonyino myanjuki. Ne bamuteeka ebuziga. Mutapinge screen, mulaikinge, musharinge, mucommentinge, subscribinga channel ya fe ya MC Uncle Bean. Boze singa jejoba. Omugole nga mulungi. Omugole musheshe, si mugole. Bagenda okukola okwanjula okwali eri kugundi ku garden ya Nyombi Tembe Entebe. Eyongera agende Lutembe. Eyo nga basoose eno okulamuza abakulu manyi bobono oyanjula osooka mu bakulu eno musabo nogamba kama bange omwana mwagenda muzukwa mwagenda gwe mwakuza kati basooka eno kubanga ono ye kusooka ono kuva mu Ndeeba kati ono kyali kijja mu Lumanyo bagamba ate wakira ki kyovula maneri beegaana wala video emu eri kundi nga babu omukulu mukyala namba ng'abuuza onjagala. Nga abuuza onjagala ko musajja ekyo kimanyi wakyo mbuuza musajja teyaddamu nti ye naye nabye mwagenda mulaba ogundi ebundu bigenda okutuuka okujja ng'omukulu asulayo lyabalirirwe ng'ebiseera ebisinga bisiba bukesa Tino ngenda kutuusa n'ekyafuula mukyala likyajja okuba nnamwandu. Kyalimu ekyo. Omukulu nakyala nga yeekengera agamba omuntu ono alabika yatalina ki nkwaso. Katufune omukulu tumale tumutega olubuto kubanga ennyindo y'emu. Nywawo kuzi. Omukulu ng'abigwamu. Ebikubya Richard. First, mbonga alikinga amawulire ng'agatwala ewa muzeeyi. Ng'alikinga amawulire agatwala ewa muzeeyi ne wansi. Ani? Muzeeyi Kayanja. Ekyokubiri, bamutega embeera. Era omukyala yateekawo embeera omukyala mwami bamugjewa ene ku Doctors Clinic bamusembeze wano bamutwala n'ewaka. Engeri gy'azaalira okumukumu nga n'omukyala yali akazaala mbu enkwaso ze kyali oli gino afune olubuto balutega omukulu. Pastor Kayanja nti mbona ateebereza okuba nga ali alikinga information yonna ng'agitwala wa Pastor Kayanja. Secondly, mbunga mpaako nange ebimu ku bimuvuna mbunga nange mpaako ku information nenze teyampaako kubanga bibamu baatapinganga amasimu gange banoonye bbiini nange kanyongereka esi ndi muntu sifiira mundu ngereka esi kanyogoke nange nga omukulu mwalimu okutega olubuto bali bagenda kikola ne n'omwami omu era yali akola ku lweggulo ku TV olweggulo era ne bamuggyako ne bamuteeka mu konvoyi avuga konvoyi ey'omukulu bwe twakolanga naye bwe baakolanga mu Ndeeba kati nno mukyali awo kati obuuza ebituufu nti ono asula ku wundi wali ku Paradise
si kituufu tasobola ku paradise awo waliwo saaluuni eyo bagitanga gundi konotero yawo nga kugundi yawo nga ku bizinesi yawo wansi wayati kweyo hotero kuliko saaluuni gamba nti lutuwe saaluuni eyo gegende baamu omuwala gamba nti leeta abini kozi ndya kulugamba musooke mubeeko kye mukolawo mubeeko kye mukolawo mutapinge screen ano temulowooza tebagigize bagikubye gundi warning ndowooza tugende ku eri TikTok endala ani agala okunkuba ekibulooka tugende ku eri endala eri ne wenjifiirwa sirina buzibu tugende ku paradise omukulu asulawa tugende kwe kanjibalage linda konsoke njiba violation yatevu ani akuye violation tewali alina violation wana ani anteekako ekibulooka ani agala okunkubya ekibulooka asooke njibalage eno endala gye tulagako wanga ngamba otya nti no kubya violation asooke njibalage wano gye tugendako endala eyo ne wenjifiirwa sigiinako buzibu asooke ndeeta eno wano girabe yeeyo tugende ku eyo emusanko bini ndala tugende ku eyo tugende ku eno kubanga eno bagikuba mba nnumiddwamu nnyo mutabani wange omulungi. How are you Uncle Mami Dodo? Ogamba otya eyo obulamu bulungi yaga basoke ba following eyo tugende ku eyo ku live ejja tukolera eno ne bagikuba ekibulooka bataddeko kiwarning amazi nago bagagaana nedda amazi tebagagaana yiyo gye tuba tugendako bannaye following eyo gye tuba tugendako tetujja kuzikiza bana ngenda bayita kweri endala omukulu tasula ku paradise tasulaawo ekyo kibuzo yino gye ntadde wano bannaye eniko MC Uncle Bini gye tuba following tugende kweri bagita MC Uncle Bini gwe gikone mwawo otyo gye tugenda ogendako eyo kati kubanga eno kati bataddeko warning kitegeeza budde bonna bagikoki bagijjako saate eno ne wenjifiirwa siba na buzibu tugende kweri ndubawe nga siinamu wadde okwekeka tugende kati mwe mungamba nti tugende tusimbule embalaasi wali kyaka bayeteesezaawo naye genda otekeyo gundi genda otekeyo ki tugenda kweno MC Uncle Bini endala tugende ndeeta olugambo mami wange Dodo tabaddeewo kitegeeza era mba nina oduddamu afresh mami wange Dodo tabaddeewo mba nina oduddamu olugambo mba nina oduddamu mpozi nga yagambye toluddamu mba nina oduddamu wadde kweri anti njagala tumanye nti ffenna tugende kweri kati wano ngenda kukinganjijeko then tutandike eri endala mami Dodo olugambo oluddemu tobaddeewo oba tunatandiki let's do it on other one. Okay bale tugende kweri mufollowing yanti tugende njagala manye tufollowing njagala bala nga mufollowing zaawo tugende lumu yes tugende onage tugende we go to onage tugende manyi Dodo set you message on WhatsApp manyi mami asindikide message
tugende kweri gundi endala bannaye mwenna abasaba request genda kweri yenjo bayitira ku request n'olugambo gye tugenda oddumalira